Yes, okay. Mwebale mwenna abakyatwe kumiddako wano ku LUBALUSEEWA TV. Amanya aje Samuel wano ku LUBALUSEEWA TV. Twebaza gwe wenna atugoberera yonna gy'osinziira ku mikutu egy'enjawulo ku YouTube channel yaffe saako ne ku Facebook channel yaffe oba Facebook page yaffe nga producer wange bw'akyagala. Olunaku olwaleero tuli ne muganda waffe wasswa Emmanuel Kansala Erwaddabi agenda kuba tuwayamu naye mu butonotono mu biki byatuleetedde mu Matugga muno. Jjukira nti tuteekebwamu ensimbi abasanyusa junior schools bano nno nga basomesa bakugu batendeke bakubangulira omwana batuukirire basobole okuba nga bakubangulira omwana wo. Balina branches 3 eye Matugga Kirwanira Kawanda Kirinyabigo saako ne Kawempe. Abalala bateekamu ensimbi be ba Sebaru Properties and Construction. Sebaru Properties and Construction bano bakugu mu kusuubula ettaka saako n'okulitunda. Batuukirire bali Matugga nabo ya offices zaabwe zisangibwawo Matugga kumpi ne St. Marcelino. Abalala abateekamu ensimbi be ba Matugga Women Sacco oba Women Development Sacco bano nno nga balungi mu kutereka ssente bw'oba oyaga okusevinga osobola okubatuukirira bali Matugga mu 12 nabe ennamba zaabwe ziyitawo ku screen yo osobola okubatuukirira ne basobola kubanga bakuweereza. Olunaku olwaleero ne wasswa Emmanuel agenda kuba atubuulira kiki kyaleetedde Matugga olunaku olwaleero. Tusanyusa okulaba ku LUBALUSEEWA TV so kiki kyoleetedde bana Matugga soka weyanjulire abali ba LUBALUSEEWA TV. Sookera ddala sanyusa nnyo okunkyazaako wano ku LUBALUSEEWA TV. Ndi musiimu nnyo bakansala tulina bangi naye ate nzizaani nkyazizaako wano. Era tetulina gwe twakyazizza. Erinnya nze wasswa Emmanuel Muwonge kansala akiikirira abantu b'Erwaddabi enansana ku Municipal Council. Goli w'amaanyi. Mukama wange tulina enteekateeka ey'omuggundu tulese mu kitundu kyaffe kino eky'e Matugga. Era mu kulaba alaba ebbanga tumaze mu Matugga muno gwe mulundi gwe kisoose okuba nga kibeerawo. Kiki teekateeka ki? Enteekateeka eno twagituumye Matugga Festival. Wakoze ekintu nga kye mbadde mpulireyo mu kibuga. Mabega kawo mbadde muwulira Eddy Festival fe tuleese Matugga Festival. Matugga ng'omuluka. Omuluka ogwawamu ogw'ebyalo 7 n'ebitundu ebirinaanye Matugga. Ekyeza bwe mbeera mu Gombe nga siri mu muluka gw'e Matugga siina kujjayo. Engeri kiri nti Matugga ye capital city ya Gombe. Ne bwoba ova mu kibuga bakulagirira nze ŋŋenda sanga Matugga. Gombe Matugga kitegeeza Matugga yankizo. Ngenda Matugga mu kito. Matugga mu kito. Kitegeeza Matugga yanjawulo nnyo. Ye center. Y'ensonga lwaki ogiraba ng'ebuutikidde ebitundu byonna ebirinaanye Matugga. Era twayagala twongere gisoosowaza. Kansala, lwaki ovuddeyo n'enteekateeka eno? Olabye nga kyekibula mu Matugga? Bingi bibula mu Matugga naye kyetusinza okuba nga tunokolayo Matugga eno erina ekigibulamu nti abantu b'e Matugga tebali bumu. Babulamu ekintu ekibagatta wamu okusanyukira awamu. Ebivulu bibadde tebibagatta wamu. Ebivulu bibadde bibagatta wamu naye buli omu ajja n'enteekateeka yiye. Tuze n'enteekateeka eyawamu egenda okutaba wamu abantu b'e Matugga. Kyanjulira abantu. Enteekateeka eno bagambye amabegako wali nti twagitumye Matugga Festival egenda kubeeramu ebintu bingi eby'enjawulo. Okusookera ddala tugenda kutandika n'emisinde ku makya ssaawa 12:30. Lunaku kyo gimubuna byalo. Olunaku tugenda beera nga ssaawa nga 10 Desemba tujja kubeera Erwadda ku masomero. Bwe wali ekisaawe abantu b'e Matugga bwe tusobola okuba nga tukuŋŋaanira. Badde mbagamba nti tugenda batandika n'emisinde mu buna byalo ku makya ssaawa 12:30. Ku lunaku olwennyini? Ku lunaku olwennyini tugenda okuba nga tutandika. Olunaava mu misinde tugenda kuba bandi ng'abantu b'e Matugga okubalaga nti tuguddewo olunaku lw'abantu b'e Matugga. Abantu tuyite abantu ab'enjawulo batandika okuba nga basemberera ddala. Olwo bandi nga yekoleeta yeetooloola mu Matugga. Bandi nga yeetooloola ku streets z'e Matugga. Eyo nno bandi nga yeetabiddwamu abantu omuntu yenna alina kyayagala okuba nga alanga.
zino bandi zentera okulaba nga bakutte zino muziyita mutya banners so ka ebitongole ebyenjawulo bigenda kwetaba mu bandi nga bikutte baana zaabwe okulaga nazo zigenda kwetaba mu Matugga festival. Ekitegeeza Matugga festival omuntu asobola okulangiramu butereevu nnyo. Awo wennyini tuyinawo enteekateeka y'okulanga ebintu ebikolebwa mu Matugga. Ffe abatuteekamu ssente mu LUBALUSEEWA bakutaddemu ku ssente. Abaami abo aba Bantu Properties, Ebo Properties, ne Sebalu Properties, Sunset Junior Schools, twabatuukirira era amangu tugenda kuba tukwatagana nabo kulabikanga nabo beetaba mu nteekateeka. Kuba si babi bantu baffe bannamatugga era tukkiriza tugenda ntambula nabo mu nteekateeka. Okay, tutuuse ku bandi bwevaawo. Bandi bwevaawo tuyera ejja kuba ng'emalira mu kisaawe Erwadda. Awo twanirize buli muntu alina kyasobola okuba ng'alanga naffe. Olina kibiina kiruka ebiwempe tukwaniriza. Olina bizinesi ey'ekika ekyenjawulo gy'okola mu Matugga tujjaniriza. Olina kyoyagala okuba ng'oyisaawo eri abantu b'e Matugga. Tuyisa amasomero mangi ag'enjawulo gagenda kuba gabeera naffe ne bizinesi z'ekika ekyenjawulo kyonna. Okugula omudaala ndera gigenda kubeerawo okupangisa omudaala n'ojja n'olanga naffe. Era tugenda kuba tubategeeza nti tugenda tubateerako ennamba y'essimu ey'okkubako nga ng'obukinga omudaala. Omudaala mu butonotono guyinza kuba mu ssente nga mmeka omuntu? Omudaala omunene gugenda kubeera ku mitwalo 10. Then omudaala omutono gujja kubeera ku mitwalo 5 mpaka ku mitwalo 2. Kisinziira bugazi bwa mudaala gw'oyagala. Nze nguzimba oba nzija na kimeeza kyange? Gojja buzina by'oyagala kulanga nabyo. Buli kimu kijja kisanga. Ojja kubisanga erodda mu kisaawe. Kisinziira ssente mmeka zinaabankoze. Ssente z'obona boyagala okubanga. Katono nnyo Kansala nga tuddako emabega. Emisinde tugenda kudduka Justin nga bw'olaba ejja Ssaabasajja Kabaka nti ku mubiri gwaffe kukolamu oba tulina abawanguzi. Emisinde egyo gigenda kubeera gyabika nga 2. Tugenda kubeerawo n'emisinde egy'okudduka nga abantu bakola dduyiro. Physical duyiro nga bw'olaba ejja Kabaka bwe tugidduka. Naye ate tulinawo n'emisinde omuntu gy'agenda okudduka nga tukakuwangula. Naffe abawanguzi emisinde nno ngisobola. Ogyagisobola muganda wange? Ngisobola, awo ndi muzibu. Nakulaba omuntu agenda okuba nga yitaba misinde gyaffe egyo ajja kubasasula omutwalo gumu ngula omujoozi. Mwatadde omujoozi weeguli tusobodde kuba nga ntamba nagwo olunaku lwaleero naye nga nakasa gugenda kubeera wano ku Pentagoni. Gujja kubeerawo omuntu yenna agwagala ajja gusanga ku mutwalo gumu ogw'ensimbi. Wa mutwalo gumu. Omuwanguzi waffe ajja kuba wangula emitwalo 10 n'abaasooka. Owokubiri ajja kuba wangula emitwalo 5. Owokusatu ajja kuba wangula emitwalo 5. Abo bonna nno nga balinako emidaali. Bantwalo 5 egimu. Okulembere. Abo nno bonna bagenda kubeerako emidaali gwa gold, silver ne bronze. So tutandise activity zaffe. Abantu bagenda kuba nga boolesa ekyenjawulo tugenda ba n'olusiisira lw'ebyobulamu. Mugenda kutujjanjaba awo wennyini Erwadda. Awo wennyini Erwadda ku bwereere abantu bagenda kuba bafuna obujjanjabi obw'enjawulo. Bagenda kuba bafuna enkola ya family planning ku bwereere. Bagenda kuba ba screening bwa TB ku bwereere. Ojja ne bakebera balabo bakuuka mu nkali bekabaamu nakulaga butya bwogenda okubanga otambuza obujjanjabi bwo. Tuyina obulwadde obwetaaga counseling. Abakansala abo banaabeerawo omuntu olumukebera tatya nnyo ate amanyi mulimu abamu be bakebera ne bagamba ate yazzeeyo yeetuze bwetuze kasita yategedde kyali. Njagala okutegeeza obulwadde ezo bwe zityo tuyinawo HIV AIDS. Tugenda kuba tukebera akawuka kaleeta mukenenya. Kituufu. Era ne bakansalazi bagenda kubeerawo bagenda babakansolinga abantu abo omwezi mmeka nga 10 Desemba. Pozi nga lumu lwe lunaku lwa mukenenya. Then nga 10 Desemba tugenda kubeera Erwadda ku masomero nga tujjanjaba abantu baffe ab'e Matugga. Tugenda kuba tukebera abaana abato ku myaka 10 tubakebera measles. Kubaweera obujjanjabi. Result za TB zijjawo saawa eyo. Era abakugu bagenda kuba balungamya. Kuba nze siri mukugu mu busawo. Kujjanjaba. Oli mukugu? Nze ndi mukugu mu by'emizannyo n'okuweereza abantu b'Erwadda. Kitegeera nnyo. Tutandise okwolesa. Yesebo.
bwe mba nnyina obumyu bwange nsobola okujja mulimu n'obumyu obuzungu oburasya baga burasya bufaransa obwo sebo mukama wange ne bwoba oyina nte eyo ngulabe yeetaaga okuba nga yolesanze entunda ente ezifaanana bwezi gisitule bulungi ogireete tulina abasajja balina embizi kiro 3 gireete era tujja gifunire engeri gyeyina abantu nina muganda we kagerayo embizi lya kiro ebyo sebo omuntu ng'alina ekisolo ekifaanana bwe kityo tujja kuwuliziganya ngeri tuli ntitwagala abantu b'Matugga bonna kwetaba wamu ate abannaffe abayisiraamu bagenda kubeera naffe tujja kufunira ngeri gyetugiteeka gye tubalagirira nti ate sayidi we wati abalokole mugirabireko ete eri oluvannyuma ebbali naye nga njagala otegeeza abantu b'e Matugga nti nno olunaku olwo tugenda kubeera n'enteekateeka ya sports gala. Bwenjogera sports gala kigambo kino ekiggwerawo awo nyini sebo ebyemizannyo competition eziggwerawo ebyemizannyo ekika ekyenjawulo bigenda kubeera mu kisaawe wadda netball tabulako tabiza kubulako kyekirala awo tugenda kuba ne ludo bosa gyali bosa naye akubwa yala bankubira ebigaali muzannyo ky'omulala tugenda kubeera ne pool table yesebo muwanga otabulawo akyasobola era bwatyo bwe bayiye enzannya naye nga okwewanisa mu mizannyo egyo ebiri okwewanisa kujja kuba kwa mitwalo 2 tewali dduulu adduulu oyo tuba tunaba kufuna nga bamwetabamu naye nga bw'onoonya n'olaba nga wali twali nga bazibu nnyo mu ttope muganda wange leeta bw'oba ina omuzannyo gwonna gw'oyagala gwetabibwemu e Matugga fe tulina abavugirizi bangi mu Matugga festival tumugamba bugambi twafunye abazannya dduulu wakyesi oyantamira bayinza omuzanyira ennaku 3 naye nga emizannyo gye gyenjogeddeko waggulu ludo pool table omweso guno gwaffe omuganda nawe gugenda kubeeramu tugenda beera netball n'ekyenjawulo ennyo tuyina bakadde baffe abakyala abakuze mu myaka naye bwe twabasembeza nitubayiriza emizannyo bo bagenda kubanga bavuganyiza mu erosi zaabwe ezikola Matugga erosi 7 na buli erosi egenda sindika bakadde baffe abakyala otandika ku myaka 3 kugenda waggulu myaka 3 kugenda waggulu awo okkirizibwa okwetaba mu mizannyo gino bagenda kuddukira mu bukutiya zino ezaffe asookayo oyo yafuna omudaali amazzi mu matama amazzi twagaganyi tugenda kuba bawaata emmere n'okugiteekateeka ey'amatooke nga mukyala agenda okusinga okuba nga agiwaata ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu n'agiteekateeka bulungi mu kibbo kyabwe abasazi bagenda kubeerawo ab'empaka omusazi omukulu agenda beera mukyala nalongo matovu ne bakansala baffe ab'ekitundu ne n'abakyala waffe w'omuluka omukyala Saara agenda kubeera naffe be bamu ku basazi abakulu era njala okutegeeza nti nno tulina n'emizannyo emirala gy'abakyala tugenda kubeera n'omuzannyo gw'abakyala okudduza eggi ku jjiiko alitambuza ateeka eggi ku jjiiko okuddusa asooka yeeri nze ngigenda kubeera mingi era abakyala bagenda nakubaka abakyala abakuzeekuzeemu mizannyo nga mingi tunagisobola ogimaliza mu lunaku olumu enteekateeka nnene kyetusinga okuba nga twetaaga tosuubirayo kakuba enteekateeka Mukama ajja kutusaasira era tumusaba buli kanaku atuwa olunaku olusinga okuba olulungi nga lulina obudde bulungi enteekateeka eyo esobola okuba nga edda kati okuyingirako kwa bwereere nga sinabagenda ku nteekateeka yakuyingira emizannyo gy'abakyala gino buli mukyala eyeetabye mu muzannyo ogwo okugeza gw'okuwaata awangula ageragera n'omudaali gwaggolodi omudaali gwe gwaggolodi ebintu byolese nga tibitera kubeera kyoba gyensonga lwaki nkugambye tuleese ekintu ekyabangawo mu Matugga ebintu bino bikola bwomu njagala okutegeeza tulina komiti nnene nnyo okusookera ddala abakulembeze bonna batwala Matugga bakiyamaani b'ebyalo n'obukiiko bwabwe abasajja ba Kabaka tulina bakansalazi ne meya Gombe divisional bwe bumu buli bw'oyogeddeko lwe lukiiko olwo olunene olugenda okuba nga lukwasaganya enteekateeka eno nga buli muntu ayina kyazze okukwasaganya kyagenda okuba nga akwasaganya mu nteekateeka eno abakyala bano abakuze mu myaka omuwanguzi afuna mudaali ku buli muzannyo then oluvannyuma ekyalo ekinasinga okufuna emidaali emingi egya golodi
kyekigenda okugenda nekimeme y'embuzi n'ekikopo waliwo n'ekikopo n'embuzi Kansala nkujjukira wategeke omanyi oli mizannyo yesebo era ekikopo kye wakategekawo watuwa embuzi nno nabawa embuzi kati ate nagenza olulaba nga omupira tugutegese nnyo totuwadde ente ku luno embuzi ng'ozigabye embuzi tuzigabye kati omulundi oguddako tomanya abavugizi bajja kugamba tusajja kudde naye kino kinene nnyo bairawo kiteekamu twaga tutemetemeko eki eno buli omu agende ng'agikola ki ng'agifunako naye abawala abagenda okubaka mu netball nabo bagenda wangula mbuzi ngeri gyokyeyimbyemu obunene abantu tebalooze nti ojja kuba meeya saagala kubagamba nti nyo ekifo kyenagwanyiza okusinga wano nze najja kuweereza bantu anti noba meeya oweerereza kansooka empeereza abantu b'e Matugga ndi mu kuweereza abantu beerwadda bulungi nnyo bwe banaasiima nze sijja kubatenguwa naye nga sijja ku kifo kyonna sina kifo kyonna kirala kyenjagala okikoze yensonga mubaki mbagambye enteekateeka eno buli mukulembeze ffenna tuli wamu ffenna tuli wamu Gombe ne Nansana municipality muli wamu akakiiko kaliko bakulembeze b'e Matugga kati mu nteekateeka eyo abaliko obulemu bataddewa abaliko obulemu ekyamazima tulina enteekateeka nnene nnyo gye bali era tuli mu kuwuliziganya n'abatwala tulabike nga nabo tubawako kitubateekateeka yabatwala omumanyi bulungi mwami male nyinza okumwerabira omwami tuli mu kuwuliziganya naye bulungi tulabike nga nabo tubateekateekera tetuyinza kubaleka bbali era amanguza tujja kuvaayo n'enteekateeka yaabwe nabo basobole okuba nga beetaba mu nteekateeka eno Matugga festival yesebo olwo ssaawa mmeka bitandika ssaawa mmeka abantu banyonyi bitandika mmeka nabagambye tulina bana emisinde ku makya ssaawa 12 tusobola okuba nga kijja kugwa ssaawa 2 olwo emisinde nga giyitawa emisinde gigenda kuyita tulina gumbiz'enjawulo njala okugeza road map y'abano abagenda okuba nga beesanyusa oba bakola dduyiro abakola physical mubiri tujatandika erwadda ku ssomero tugende tuyite Katalemwa tube ku Kaggo road njiraba tudde ku Wanda tudda ku Wanda tukomawo ne Bombo road netumalira erwadda yeffe yemmwe abatasobola kayiringito abantu abo bo tebalina kyakuwangula bazze tukolamu tukume emibiri gyaffe emijoozi gyo giyina mingi abantu nga bajja kwetaba emijoozi giriwo emijoozi egisukka mu 3 bamitono obungi bw'abantu bakitoba okukaffe ebisatu tuba tumaze ddo jjamba egikyaliwo ssebo agiprintinga yo omulimu agukola buli kanaku so njala okutegeeza tuli ku eri endala road map y'abali abasente road map y'abesente kibawe route omwami yakwasaganyiza enteekateeka eno yatugambye omutongole w'eradda mwami Semasaazi yakwasaganyiza ensonga y'emisinde yatugambye abagenda okuvuganya kilomita zigenda bera 16 abagenda okuwangula agenda simbulirwa dda ku kisaawe adde Katalemwa mpulira wadde Katalemwa ajja kuyita awati Kaggo road agwe ku Red Valeria ekiryagonja owo kyali wampi akyalira nanga wonsobolawo sebo tukyatolontoko tuzze ku kiryagonja road oba gye bayita Wakiso road tukomawo awo tujja kusala sazi tugwe ku Kaggo road tudde ku Wanda awo tuse ku mabanda awo mbanda ndisovaako tandise okuyenjabuka tutuuse mabanda tujja salfazi bwetu tukulaakiri road wakati mu katale awo olaba mu katale twambuke awo mbanja asala abasajja balina embavu awo munaamanya mukyayise wano wanze nsobola okweyitira nentuuka wano onetololera eringa ku nsonga y'okuvuganya bwe tunaba tumaliriza okutuuka mu laakeri road tutuuse mu kito tujja kugwa bugwi mukirwanira era tukyali ku laakeri road tujja giviiramu bwe tudde ku lw'omukiti tulule ku lw'omukiti tujja butereevu bwe tuti ku lw'omukiti tudde ku kopiru tusayi tudde wa twatandikidde balabe ntogamba nti osalimu atodde kavuuza nti tojja kwabya abantu baffe yesebo enteekateeka ey'okuyingira twasazeewo enteekateeka eno gy'olaba yonna yeetagisa mutaka olusi sebo
abato bafa abakulu bagenda kuba bayingirira ennusu 12 yangu. Abakulu bonna abato zijja bbeera nusu 10. Ate ekyenjawulo buli mwana muto ayingira ne paketi ya biskuiti. Biskuiti bavujjirizi. Abavujjirizi batuyiyeemu kwiteekateeka. Se mukama wange omutubuza biskuiti njala okutegeeza n'abaana bato tetwabeerabidde. Munda mu Matugga festival tulinamu enteekateeka y'abaana bato bagenda kuba babuukira ku bawunsi Nkaso. Abaana oluyingira kasita asasula. Oluyingira abukira enteekateeka mweri. Abukira bwerere. Bawunsi Nkaso bukasita oyingira face painting byonna biri omwo. Kwegamba olunaku lonna omwana aveeyo ng'agira ati Christmas erengero tukanga bagira bunange banana festival twagitandise festival season. Enkomekero ya ssaawa mmeka tulinamu abafumbo olwo famu batandise okweraliikirira essaawa zaffe 12 nsubiriza nyigisinga nja kuba giwedde essaawa 12 awo maama w'abaana mba mulabeeka agenda kutokoseza ekyeggulo ebo nga nti abeerayo kunnya ssebo ate tulina ekintu ekyenjawulo olw'eggulo teeka n'essaawa 2 kikyati tunagawulira ku kikimbo wagenda kubanyuka ebikonde olwo bino biwedde emisana. Enteekateeka y'abemisana ekoze eki? Olwo ate waliwo ekikonde ekigenda otojjera. Okutojjera olwo kwa mmeka? Okuyingira ekikonde ekyo era awo erwadda tugenda takasali kuyingira ssaawa emu yennyini ey'ekiro. Kisaawe mwennyini Matugga boxing club egenda kubeezanya ne Zebra. Nasemba okulaba ekikonde kya manager Yuda n'omugenzi twali mu Ibon. Yesebo kati omwenge tugumale mu bbaala. Yesebo ffe twaseka ekikonde ani gwe baleesaawo? Coach Kimbowa agenda kuba anyuka ekikonde naye agenda kutuuka n'omusajja munnamagye. Mwe munamagye Musa bonna bali mu myaka gyakuba ye yagambye agenda kumufutiza agenda mumulabisa ndikusaidiye basolo tebatuwemu bonna tugenda kuba ne fight 12 Jamali Solo olw'omwanawo waliwo Rasta abaana bangi ekiza kwola abantu buli abadde tagenda nkolugoga jibyo nabira buli atagenda lugogo ekintu ng'okoze kigazi okuyingira zigenda kuba mutwalo mu bikonde. Mugenda teekawo enteekateeka y'okupatitioningamu. Tujja kwawulamu bulungi ekisaawe kyaffe. Okuyingira kujja kuba kwa ring egenda kubeera wabya wano. Ring egenda kuba bagenda kuba mutuuka mizanyo gyammwe gino simanya kuddukira mu bukutiya nga lingi bagisibayo wali. Kyetsebo okuddukira mu bukutiya. Obati yasobola okuddukira mu bukutiya. Bana abaluddo nga bamaliriza bano babosa nga ffe wali eri osaba kuba oyo bano basemusu nga tufundikira. Yesebo ebyenjawulo byonna tubirabye. Abalabi baffe babuulire kiki baabonze bakuwasiza byonna banyonyera enteekateeka bwetambula naku z'omwezi bazikwate bulungi buli kimu kyonna. Okusookera ddala nja kubamaliriza nga nkoowola abantu b'e Matugga bonna n'ebitundu ebirinaanyeewo mube nga mujja mu nteekateeka eno okutandikira gyetandikira mu misinde paka gyenaggweera mu bikonde. Twetabe wamu mu nteekateeka eno njagala okubategeeza nti tugenda kuba n'abavujjirizi baffe bonna. Ngina sooka okwebaza abataddemu ensimbi abamigo abaami abo bakola gambutusi n'engatto abasangibwa Kakerenge. Tugenda kuba nga tulina abaami abahawumederaza bakola biscuit waliko everyday. Tulina abaami aba New Hope Secondary School. Tulina abaami aba Closet Bar and Restaurant bali wali mu Radda opposite ne gas line. Tulina aba JB Events. Tulina abaami aba Sebalu Properties. Tulina aba Ebo Properties. Tulina abaami aba Sunset Junior Schools. Tulina
abaami aba Lubaluseewa TV ennyini sebo kama wange twebaza okuteekamu ensimbi mukama wange ensimbi muzitereddemu nnyini ddala okulaba nga enteekateeka ebyo nakagere yabikolako ebyensimbi omwami Kagere bwekiri emwanika wa Lubaluseewa so tulina abantu bangi abavugirizi baffe bataddemu ensimbi siyinza kwerabira aba Coinworth nawe okuteekamu sente bagenda otambuza n'enteekateeka ey'olusiisira lw'ebyobulamu awaliwo kojjange sente kali awo esebo aba Coinworth bataddemu ensimbi njagala okubategeeza tulina n'abaami aba Shafnet bataddemu ensimbi tulina abantu bangi nnyo bataddemu ensimbi abantu nga babaagadde nnyo batwagadde nnyo enteekateeka eno okugambye yanjawulo nnyo abantu bagirabye ng'ejja kubambadde ngamba ekintu kino wandikivuddemu n'obwa meeya nze njala okutegeeza najja kuweereza abantu beerwadda era tukutegeeza nti enteekateekakuweereza abantu bewakiso tugirimu sokolindeko tumaliriza enteekateeka eno enteekateeka eno tugirimu n'abakulembeze bonna abakola Matugga njala okwebaza omwami meeya Kasirivu Ronald Kabembula enteekateeka eno atyaddemu nnyo amaanyi njagala okwebaza omwami Semasaz njagala okwebaza omwami bakansala bazibaffe bonna walabe obeerabira ng'oli kumpewo tuli nabo njagala okwebaza omwami Kamukamu njagala okwebaza omwami ayinayo omukolo njagala okwebaza omwami Sempira Ashraf oyo bamwita dokita omwami naye ataddemu ensimbi sajja ali awo ku scrap buli scrap bayizo obugambo buli eri mbusimembu ayina scrap muleete buli namuza kati nkole ntya omuleete wa dokita nakuwamu ensimbi so njagala okwebaza abo bonna bataddemu ensimbi mu nteekateeka eno njagala okumaliza nga nkowola abantu b'Ematugga mwenna mujje mu nteekateeka eno omujoozi gw'okudduka bwe guli gwa mutwalo jangu odduke naffe tusobole okuba nga tudduukirira abaana okudduka kwonna tukutambuliza ku mulamwa somesa omwana eyavumbula Matugga program eyo first edition yaggwa era njala obategeeza nti amangu ddala nsuubiza nti omwaka ogujja tugenda kuba tuwaleeta second edition bulijjo edita wange ne producer bagaha kirabika abantu bamuggwako abantu baffe tulina bangi nnyo ab'okuleeta ku Lubaluseewa era njagala obategeeza amavumbula Matugga tujja kuba eddamu amangu ddala second edition tulabike nga abantu baali baginyumirwa era nga abantu tubabuulira obuvu bwa Matugga so amangu ddala tujja kuba tubaddira mu program eyo vumbula Matugga njagala okwebaza ssebo okunkyazaako ku Lubaluseewa TV sebo kama wange nzani sebo ndo tukyaza buli omu yesebo bwolaboze yesebo kama omanyi oli wankizo bebale sebo kama alebo omukisa gukwetivi okay tukwebaza gwe wenna era tuli basiimu nnyo eri gwe wenna tugoberera wano ku Lubaluseewa TV tuli basiimu nnyo tukweyanza byonna byokola era tusabira ddala Katonda akikubalire kyonna kyokola jukira nti tuli ku YouTube channel yaffe Lubaluseewa TV subscribinga likinge ate commentinge otubule biki wetaaga ne ku Facebook page yaffe kwetuli tubeerako ddala Kansala mumuwulidde Kansala wasswa Emmanuel nono nga lwadabbi yaleese enteekateeka nnungi nnyo Matugga festival tekibangawo kigenda kusooka kubaawo nga 10 era tumwegatteko tusobole okuba nga tumuwagira tulabeewa we tulaga agambye nti atambulira ku mulamwa ogw'okusomesa omwana saako n'okuba nti ayagala bannamatugga babe bumu neggomba okutwaliza wamu ajje Samuel Gemanya Robert Musanje producer bless